Sabbiiti ewedde kkooti ensukkulumu mu ggwanga yayisa ebiragiro ebikakali era n'eyimiriza kkooti ya bannamagye wano mu ggwanga okukozesanga bannansi nga si bannamagye wabula n'akataayi kali tekanayita. Pulezidenti Museveni n'afulumya ekiwandiiko n'amatayiika nga yeemulugunya ku nsala ya kkooti tesaze bulungi musango ogwo era n'agamba nti ke kaseera okuddamu okwekennenya etteeka eryo erissaawo kkooti ya bannamagye. Ekikulu ekisooka baleeta ekkooti yasalawo mu nnongosereza z'ebyokulonda ekyo takyogerangako. Olwaleero kaliisoliiso wa gavumenti yagamba abantu leete etteeka erireeta nti omuntu bw'atubba ssente tutwale ebintu bye, ebyo tanyeganga. Olwaleero waliyo ebintu bingi ebitukoleddwako naye nga Mwami Museveni tanyogeranga kigambo. Kati olwaleero anoonya wanaanyigiriza abamuvuganya abatwala eri ng'empukuuye gy'asobola okulamula naga nti abo muteeka eyo. Kaakati mu kuwayamu n'ababaka ba palamenti ab'enjawulo ku kiwandiiko Pulezidenti Museveni kye yafulumya beemulugunyisa nnyo olwa Pulezidenti Museveni obutassa kitiibwa mu nfuga ey'amateeka n'ebiragiro bya kkooti ng'eno by'ebeera eyisizza. Ate waliwo ne separation of powers nti parliament oba executive erimu arm emu ya government tosobola kugikozesa kumenyawo endala. Ate naffe nga parliament jurisdictions endala nga Kenya na countries endala n'abamagye babawozesa mu civilian courts. Tewaliyo bino ebya court martial ebya court martial oba abyagala abireke bifuga abamagye abamagye is a disciplinary court. Nti amendment z'obudde buno tetuzeetaaga era tezina kye ziyamba bannayuganda kussa mu nkola birina kukolebwa bulungi. Ekkooti eyimirire lwaki leero Mwami Museveni awandiikira ebbaluwa abalamuzi bo bwe bamuwandiikira nga balina bebagamba byabikola lwaki yayagala bakole bibye kubanga naye eno ensi tagirimu nga girina mu kyapa ne muntu nga munnayuganda. Yabanga etteeka balirese nga ligenda kukolera mu mateeka tujja kuliwagira kubanga lijja kuba liyambako okulwanyisa abatujju nga Pulezidenti kabwagamba basobole okubatwayinga okubakola kw'amangu ensonga zaabwe ziggwe. N'olwekyo bino byagamba nti ajja kugenda mu palamenti afune endongoosa oba afune enkyusa mu UPDF Act. Tekisoboka tusobola kukyusa naye tusobola kukyusa nga tukola okumenyawo ebya kooti ekyo constitution ekitugaana. Mungi abannayuganda bamulabye ngakkiriza obudde obubadde nga obusinga abadde akozesa eryanyi kunyigiriza abannayuganda nga abatwala mu kooti ez'amagye ezitali mu mateeka. Ekirungi abalamuzi bavuddeyo abalamuzi 7 sisuubira. Yes, President Museveni he is a fountain of honor naye talina amagezi agasinga abalamuzi 7 abasazeemu ne bawa endowooza